Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Kale tuba tuyingidde omutabbiza akadde kano kennyini tulabe tugamba atya. Kale ssebo. Jebaleko ssebo. Kale yenze Kadimana Mayanjane Kabogoza tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano. Banenga n'essimu bawuliza. Nkale nnyabo. Bannange nina ekizibu. Kizibu ki? Ekizibu kya ssezaala wange. Sezaala wange. Azaala omusajja wange. Kizibu Sezaala yakoze eki? Ntandikirewo wa munnange omwami wange yafa. Omwami we yafa? Emyaka ebiri emabega. Nga kibi. Kati bwe yafa olwokubanga twali mu muzigo teyalina nnyumba ne tusalawo tugende tubeere ewa Sezaala wange. Ng'afudde omwami? Iye ng'afudde era waliyo ne balamu bange bonna ffenna gye twali tubeera. Kaakati Sezaala mwabeeranga mu nnyumba ya Sezaala awo mu wamu? Twagenda ewuwe naye waliwo ennyumba gye yatuweera mwe nga mubeera? Nga ffe mwe tubeera. Omugenzi omwinamu abaana? Namulina abaana babiri. Abaana babiri? Aha, Sezaala bw'abawa ennyumba. Kati munnange yatandika mpola ng'ava mu nnyumba gy'abeeramu ng'ajja wali ku nnyumba gye nali mbeerako yali atuwadde mpa ky'okumbuuza nga oba wasiza otya nabo ng'aŋŋamba wasiza otya nno mukwano oba wasiza otya nno munnange mpola Sezaala nesooka sirifaako neŋŋamba tomanyi akirabika azuukidde kusaidi ennungi nagenda okulaba nga yeeyongera. Sezaala wuuye talina mukyala? Omukyala yali yafa naye Sezaala wange yali andabirira nga mpa ebintu abaana bange abaagala ne ŋŋamba munnange kyeka olw'okubanga taata nga ndowooza gwe omukwano gw'alina ogwa taata naye nagenda okulaba nga ebintu bigenza kati ng'akuwanga oŋŋambye ng'akuwa ebintu ki bye yakuwanga? nga wagenda oba nga ku kyalo mu katawuni basana ebyokulya nga ndeetera kubanga abaana be tebaleetera ate nga nabo babeera naye mu nnyumba olumu nga mpayo ku ssente yampa no ku ssente enfunda olumu emitwalo 10 emitwalo 5 emitwalo 7 oba yazikuwanga buwinga jasi kyazikuwa buwinga Sezaala ate obugambo bwe yaŋŋambanga ng'akugambirako obugambo obundaga ate sayidi endala ng'agamba ki nga bugambo ki? nga nsanga oba nga ntudde awo naŋŋamba mukwano ng'owubadde nnyo Sezaala omwagalwa kyokka abantu abakuli okumpi tobaagala nga bw'aŋŋamba kati ng'abantu abakuli okumpi bali wagambako kwane mu community okola ki? kubanga yanze nali nsiiba waka era nga ye yaliwo Sezaala omusiimye munnange kyekyo kyendiko mpoziko n'ekyasembyeyo okungobayo ewavuddeyo? Navuddeyo nze kubanga nalabye nga kimpitiriddeko nga sijja kisobola. Kati walazeewa? Ndi eno Kawempe. Waayi mukwano gwange kati gye wagenze? Naye abaana bonna balese kubanga nabadde sobola balabirira eno. Abaana baliwa? Abaana nabalese wa Sezaala wange. Kati onaabeerawo otya nga abaana tebaliwo? Kiki ekyakugobyeyo? Ekyangobyeyo we yansanga nga nva mu kinaabiro nankwatako bw'ati naŋŋamba mukwano oba tuddeyo tunaabe babiri nga bw'agamba nkugambye natidde nagambye sijja kusiba nagenze bugenzi. Ekintu nga kikatikati oyagala ki? Kaakati mwami Kadima ennamba y'essimu gye nabaweerezza eriko ndabakuwa ennamba eriko mwami Zavve. Nsaba munnyambe. Zavve ye Sezaalawo? Ye Sezaala wange munnyambe mumukubire mumuŋŋambireko at least ajja kweddako kubanga njagala nkooye okubeera ku bunkenke nga ndi ewuwe oba nsondera obusente nze n'abaako wengenda wembeera naye nga siri awo oba akyuse mu mbeera kubanga mpulira nkooye njukira nga waliwo n'abaana bange kati embeera eyo mbeera seetaaya bulungi singa yandimpadde akasente kuba embeera ziyinza obutakyuka nyinza okubanga okumubeera okunti mubeerawo bameka ewakaawo? tubeerawo abantu nga bana naye ate jjukira abamu bakeera kugenda kukola kati tusiibawo nze naye okusinga okolaba afunye nnyo chansi. Kati mukubirako twogereko ko naye kyoyagala ye mwami Zavve okusinga bansondere kasente muviire kale tovaako wuliriza bw'anaagamba beerako tovaako kale nalula
Nalulabye. Muko. Hello. Hello. Nga wa TV muko. Hello. Nga wa TV. Goa TV. Kino kikibuto. Muzeyi Zave. Panji? Zave. Eno ajaji yawereza. Muzeyi. Panji? Nkulamusizza. Ye taata. Obulamu buli butya? Sinzo wa TV sebo. Wanji taata. Nti bampita kadima. Yes sebo. Namayanja ne Kabogoza tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki wano. Sinzo wa TV simutegedde. Taata. Nkale nsonyiwaamu sebo. Kakati yego Muzeyi Zave. Ye taata. Kakati. Yes sebo. Mbadde niralikidde ngamba tukubidde muntu mukyamu. Ayenze sebo. Waliwo omukyala atutumye mukamwana we bamuyita Nasuuna. Wanji sebo. Nti Nasuuna mukamwana we yatukubidde n'atutuma atugambye nti gwe wali ozaala bbaawe yafa emyaka 2 emabega. Mutabanyi wange. Essebo. Ye taata. Kati n'atugamba twogereko naawe. Kakati ensonga eriwo. Ye sebo. Yakubanga atugambye nti takyabeerawo kaawe yavaawoko. Oba naawe tokyamulaba kituufu. Kugambi. Naye abaana yabaleka. Boleka. Kakati. Yes sebo. Nga ayagadde tukugambeko embeera gy'ayitamu awo nga temusanyusa ey'okubeera nga alowooza nti gwe oyinza okuba omwegwaniza. Yes sebo. Nedda taata. Kati n'atugamba Yes sebo. nti simanya wasooka kumuguliranga bintu n'alowooza nti oyimugulira kubeera nga kitaawo kwegamba oli sezaala we. N'akola atya? Nti wamuguliranga ebintu omuwa ssente kwegamba nga sanyuka kwegamba n'agamba nti obimukolera lwakubeera nga oli sezaala we. Naye ate gye bwavuddeko ng'otuuse n'okumugamba mbu tugende tunaabeko babiri. Mukama Katonda wange bino mbikugamba ndi musajja mukulu kikolangako era ampayidde. Anti kati atugambye nti akulowoolerezza ng'oyinza okuba nga wandibanga oyo omwagala. Kaakati wuliriza ebigambo bino. Essebo. Oyo aba mukyala waffe okitegeera. Mukyala wammwe ate atya? Anti mutabanyi wange yafa. Mutabanyi wange taliiwo yafa akikugambye bulungi. Akitugambye. Nandabirira omukyalo oyo bannange sina kisimuyambye. Sina kisimukoledde buli atuba ne bwebanga mbadde nkoma wakawungeezi mpola nengole ku kipusi nenkoko nemuleetera nga bambi buli bwe mulaba jjukira ekifaananyi kya mutabanyi wange. Ye taata. Yesebo. Omukyala agamba bwandibanga kuba kino kyewamuseebeyo omugamba taata lwaki wakimugamba ekyogamba nti mugende munaabe naye. Lwaki waliwo kimugamba ekyo nti munaabe? Kati nakola bubi. Wanji? Kati nakola bubi. Okola ki? Fe omuntu gwe twasembeza. Omuntu gwe nasembeza. Kati abadde ayagala ki? Kakati ekiriwo kiri kimu kyayagala Nasuuna. Wanji? Ayagala omufunira akasente taata. Ajje agende n'abaana bave wafune wanaakuliza abaana kuba alabye ng'okubeerawo naawe bijja kubeera bizibu. Kakati sente mmeka? Anti osobola omufunirayo zitandika okupangisa emyezi nga3. Wanji? Nti osobola omufunirayo sente zitandika okupangisa emitwalo oba nga miliyoni nga 1 oba emitwalo nga 7 ye n'atandikira awo. Kyokka Nasuuna. Wanji taata? Nasuuna. Taata? Wanji sebo? Nasuuna ate abadde ki? Ankoze ekigambo. Sirabawo kigambo kyonna Nasuuna kyakoze. Taata simutegedde enkomekereza gyatugobyemu. Yasitayiro. Wanji? Webale kuweereza kadima. Nkale munaffe. Nze kayita bino dipatu ey'obulenzi. Essebo. Nze ngamba taata w'omuwala nazaala tezaala w'omuwala oyo. Mufunyo era yeesootinge. Ndigirako mufunye era yeesootinge ate. Kadima. Barnabas. Barnabas ambasada w'abaluli naye mubuulire. Taata omuwulidde?
Dada muwulidde nena yogera asavuwadde nena kusaba mugezi amuviire gwe nnyo okusavuwala kwa taata nga siwulidde okusavuwala nawe okuwuliriza munaffe kali nze waswa Emmanuel ndi wano ekasekalwakwe nemwati omuzeeyo kaza kwekaza naye ng'ali ku mulamu ayagala mukyala wa mwana we mukamwana mwati wamwagala yeekaza nkale webali nnyo munaffe webalire ddala bwatyo bwatugambye Beat FM Abdu esebo ata mwebale kutuweereza batabuse balinzi twesotinge mwana twesotinge webali nnyo webalire ddala Beat FM Hello nji Mamwebale tuweereza nawe okuwuliriza Sezaala ayagala mukamwana amuviire ntaddayo Sezaala muwulidde alimu n'oluyayayo mpulidde ng'oba mu kusooka ng'atukutte oba abadde mu bidongodongo abadde alina walindidde TV ekibuto wangi mama Desire banange ndaba taata ali mulaavu taata ali mukwano obukote bukyaliyo simanyi taata yewe ku kitiibwa bannange mbadde ninamu ekirowoozo nti oba obuko bukwata banazaala ate nga bwagudde ku Sezaala otambulanga mu kubi w'ebikondo otambula okankana bwoti osaagisa buko wangi mwami Kadima yep webale okuweereza eggwanga n'Obuganda naawe okuwuliza Semwemba webale kumanya Mukama akumpeera ebyosinga okwagala amiina naye nze ngayagala mukammutabani we weekaza mukulu Kadima Mukama akuume taata bamuwuliramu olukwano bagamba nti mwaluli alulimu wakati nkale yenze birungi ebuwambo ye birungi Sezaala ye mutuufu nange mpulise akola atya ali mukwano ndabya taata bubalaasi awoza wangi esebo okutte musayigula nange Sezaala tukoze ekintu sebo akoleza bikolwa sebo mugezi kikubisa bikolwa kale webale nnyo mufirika ali kaliro katono awo wasinziira wangi esebo ono kansala maaso malungi ekashidu bana Sezaala nanga nsobedde kubanga wagambye mukyala waffe nempulira ng'ali okunaaba naye kibi bambe ekiswaza mu Buganda wano nkale webale nnyo munaffe webalire ddala ate tujja kuba nga tusuka ku wano ngenda kubanga nyingirawo n'ennyimba mwenda ezisinga okwokya omukulu Ssekamate Wilberforce omuyimbi abatumidde webale okuba nga owuliriza Wilberforce yenza buli tebukoza Kadima nze namayanja Priscilla nange anko kabogoza sano bunakaburufu tubagamba nti musule bulungi mweraba